Okay, wenjogerera essaawa zino eyaliko omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ali mu basement. Enkya ya leero on orders eza General Muhoozi Kainerugaba amagye gakedde kusalako kuzingako amaka ge yaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago agasangibwa ewakaliga. Lukwago atwaliddwa na buli kati tannaba kumanyika kifo exactly wali. But of course nga yakakwatibwa wayiseewo eddakiika ntono nnyo aduumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwo gwa X n'ateekayo obubaka ng'agamba nti I have captured a fool and taken him to basement. Ekimu ku bikakasa nti Ssaalongo Erias Lukwago alabika ali mu basement. Era agenze maaso Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwo gwa X n'ateekayo tuuti endala ng'agamba nti this one will learn Kiswahili. The last time we saw such tweets baali bakutte Edi Mutwe. Muhoozi Kainerugaba n'ateeka ekifaananyi kya Edi Mutwe nga tali mu ssaati ng'amusazeeko ebirevu. Ekintu ekyawuniikiriza bannayuganda na buli kati bakyebuunya. Era bannayuganda babaddeawo nga bagamba omusajja tagenda kuteeka omusajja ku mukutu. Tubadde tuli awo Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwo gwa X n'ateekayo post endala egamba nti we are warming up the full pictures soon. So mu ddakiika ntono nnyo from now bannayuganda ba expecting ebifaananyi ebityoboola n'okuswaza Erias Lukwago. Oli ajja kuddawo yeebuuze why is this man doing all this to an honorable man like Erias Lukwago? A few days ago Erias Lukwago no gwolaba ye munnamateeka wa kano Kizza Besigye. Wetwogerera essaawa zino Kizza Besigye ali mu kkomera era ono Erias Lukwago abadde alwana bukubirire okulaba nga Kizza Besigye ateebwa okuva mu kkomera. Bassebo ne bannyabo wiiki ewedde after a long battle on the floor of the court Erias Lukwago ng'atadde court ku pressure High Court yawa Muhoozi Kainerugaba wiiki emu okubanga afayirinze defense ye mu kooti. Era Erias Lukwago yava n'agamba nti tumunoonya twagala musamoninga. Era nakola byonna ne mbagamba naye ddala kituufu n'omusajja n'asobola okujja mu kooti engeri gy'ayogeramu bulijjo nga ne palamenti y'eggwanga Uganda yamuyita n'agamba mwe baddeekula temulina kye muŋŋambayo. Ddala ekkooti eneemuyita? Of course omuntu omunaŋŋamba yes ayinza obutamuyita manyanga egenda muyita era tukimanya ayinza obutajja naye kino kyongera okujustifyinga what Ugandans have been talking about nti eggwanga teririimu mateeka. Abasajja bafuga eggwanga ng'abafuga amaka gaabwe. And trust me mukadde wange omu kye yaŋŋamba kituukiridde. Ensonga lwaki Muhoozi Kainerugaba akutte Erias Lukwago ssaawa zino n'amuteeka mu basement amuyigiriza Luswayiri si ndala. Avudde era n'agikonfaminga mu tweet endala gy'akoze 1 hour ago. Muhoozi agambye ungu he summoned me. How do you dare to utter those words? Only Muzei can summon me. This fool will learn the lesson he has been begging for. Eyo post ya Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba agambe nti ansamoninga atya. Ageza atya okumesho okwogera ebigambo ebyo. Omuntu ayinza okunsamoninga ali omu muzeeyi awo aba ategeeza taata we Yoweri Kaguta Museveni.
n'agamba ono musirusiru agenda kusoma essomo lyabadde nga asaba. Kati bye mbadde njogera mbadde mbyogera nga munnamawulire. Mbadde nsaba munzikirize ngendeko ku sayidi ya munnankyukakyuka. Naye eyo kanje kukyali mu budde bubi. Erias Lukwago omukwata ajiddwa mu maka ge okusinziira ku mutabani we omukulu agambe nti basoose kukwata maama we ne bamutokyalinga. Then ne muzeeyi we ne bamutwala. Ebigambo bya mutabani we mbifunyeeko wano eno ng'ayogerako eri bannamawulire. Wuliriza. Up the stairs and then they found him there. Me and a fellow house help was there, so he closed the door and they came and started barging in and they started kicking down the door. And it was a lot of fear, it was a lot of chaos, and they were asking us, where is he, where is he? They were barking at us. So now my parents were upstairs, they were in their room, so they barged in. They actually went up the stairs and then they found him there, and they mistreated my mom, and then they got him and took him. We also learned that by the time these people came in, he was on a live broadcast with Sanka TV. Yes, he had actually to have an interview at office. We were getting prepared to actually go there until I never knew what was transpiring because they didn't tell me. Yes, so I was preparing to go to office with him because he had an interview with Sanka TV. So he was supposed to go, but then he looked at whatever was transpiring outside and he was like, let you come inside. So he told them to come home. Yeah, so when they came home, that's when they had their interview from here. After the interview, they went out. So it didn't even pass. I know it didn't even pass. It was like 30 minutes after they had left. It was 30 minutes after they had left. That's when we saw the security personnel entering. When we talk about they barged inside, meaning they broke some things, maybe the doors or... No, they started with the barbed wire. Outside, Chitimbos. Yeah, they cut the barbed wire and they jumped the fence, yeah? So now when we entered, this door wasn't entirely closed, yeah? So... Can we go through? Yeah, it's okay. Okay, slowly. Yeah, as you're telling us. So when they came, there was a security personnel that came and asked us, yes, please come and open. They didn't even use, they only used harsh words, yeah. So they came here, they opened. I don't even know how they entered because for us were easy. Okay, byabimu ku bigambo mutabani wa Erias Lukwago byabadde agamba bannamawulire ngeri abasajja bano gye bayingiddemu. As we talk right now, Erias Lukwago ali mu mikono gya General Muhoozi Kainerugaba. Tekikyaliko kweka okusinziira ku bigambo Muhoozi Kainerugaba byawandika ku mukutu gwo gwa X. Ye kennyini yabikonfaminga. It is really sad, bad news that all this is happening. Now, omukulu Ibrahim Semjunganda naye agenze ku mukutu gwo gwa X. N'agamba nti ate Erias Lukwago's home has this morning been surrounded by soldiers to stop him from serving Muhoozi Kainerugaba with court papers on the case we filed about the kidnapping of Kizza Besigye from Kenya. Ekimu ku biraga nti olunaku olwaleero Erias Lukwago abadde amaliridde ogenda osavinga Muhoozi Kainerugaba. Kubanga kooti yali yamuwa wiiki emu ng'afayirinze in defense ye. Now Muhoozi Kainerugaba agenzera ku mukutu gwa X n'akwata post eya Ssemujunganda n'agiteeka ku caption
agambye please serve the papers and I will arrest both you and whoever serves them. Sajja lino emabegakaawo Kabanda David yabuuzibwa ku mukutu gwa Kisito ogwa YouTube ebigambo ebyo Muhoozi byakola byayogera ku XA kiki ddala ekiri behind those. Kabanda n'agamba mpuliriza bulungi, yagamba nti that man is always just joking. Ebintu bwe mwabikola ng'asaaga busaazi ng'aseka. Now I want to pose a question to Kabanda. Ono omusajja okuvayo n'akwata Erias Lukwago n'agenda ku mukutu gwe n'apostinga such words. Is he really joking there? Oba like seriously nsiba mbagamba nti abantu abagezaako owolereza abantu baneeno basaana omusaala munene because owolereza leero kino enkya kiri ne kituukawo. Of course it's not good news to all the people abali mu struggle. Mawulire si malungi nnyo. You can laugh today nga bakutte Erias Lukwago naye tomanya naawe anytime Okay. Thank you so much. Please share the video to as many people as you can. We'll link up later on.